Akugoba yakwekkubo oluvannyuma lw'omusumba Jackson Senyonga okugoba President Laneck ku Top TV. Ono agudde mu bintu afunye omukutu omulala ogwa TV kwagenda okukolera programu ze. Nkwebaza yonna gy'osinzidde okutugoberera wano Kampala Media TV. Munaye nkugamba okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okuvaayo ate n'ogoberera ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omugundu gye weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Njagala onzikirize bulungi mu kaseera akafaanako bwe kati nkutwaleko mu nsonga eyongedde okulabika ng'ekakata wano munda mu ggwanga erya Uganda, oba oliawo gye weetaaga okulabika nga naawe otegeerako. Kaakati ojjukira bulungi wakati incidents ezibadde zijja zibaawo nga obuweereza oba TV emanyiddwa nga eya Top TV yavaayo mbagirawo neeyimiriza omukulu Laneck olw'ensonga ezitavaayo ezaali official oba ensonga ezitaaweebwa lwaki ono ayimiriziddwa. Ono eyali aweereddwa program buli lunaku kyenkana nga yalinga asobola okubeera nga afunye programs ku TV eno nga abeerako Monday paka Friday ne weekend ng'ayinako programu ezikyaza abayimbi b'ennyimba ez'eddiini. Bwe batyo ne bayongera okulabika nga bafuna akatuuti naddala bwe twogera mu kiseera kino eky'omuggalo ogwatandika mu mwaka gwa 2020. Kati kino nno kyali kyongedde okuleetawo ebbugumu wakati of course mu abayimbi ba gospel oba oliawo abantu be basinga okugamba nti beekuumira nnyo emabega era tebalina follow up oba tebalina abagoberera, nga mwana mulenzi ono concert ze yali agenda okulabika nga akola ne programs ez'abayimbi zaali zifudde. TV eno okulabika nga erabibwa abantu bangi nnyo nnyini ddala naddala mu kaseera ak'omuggalo abantu abasinga bwe baali ewaka mu mayumba nga n'olwekyo nga batunula wano ne wali okulabika nga bafuna ekibazzaamu essuubi ng'ennyimba zino oba abayimbi ba gospel bano mwana mulenzi Laneck be yakyazanga bangi baakomyawo essuubi lyabwe bo ng'abantu ate oba oliawo n'abo be baweereza ne bongera okulabika nga baganyulwa. Kati mbagirawo ng'omuggalo gwongedde okuwewukamu. Waaliwo obutakkaanya obwabalukawo of course. Ono ne bamuyimiriza ku kiragiro eky'okukomya okukola programs zino wakati nga zongedde okukwata omubabiro oba nga zituuse ku ntikko. Kati kino kyaleetawo ebibuuzo bingi, kyaleetawo okwewuunya lwaki ekintu ekifaanako bwe kiti kyavaayo ne kikolebwa, kubanga of course omuggalo gwali gukyagenda mu maaso. Of course programs zino zaali ziyambye abayimbi aba gospel abaali batamanyiddwa nabo bambi ne bafuna platform ne batandika okuvaayo ne babalabako ne babamanya ne babategeera. Wano ffe ng'abagenda mu maaso okugoberera ensonga ez'omuzinzi twayongera okukola okufeffetta wano ne wali okwebuuza ku bantu ab'enjawulo ku bikolwa ebifaanako bwe biti, naye bassebo ne bannyabo abasinga bavaayo ne bakinterpretinga ne bagamba nti ono yali amukozesa bukozesa y'okutuukiriza ebigendererwa bye wakati nga omuggalo gwali gugenda mu maaso, n'olwekyo nga yali yeetaaga audience. Of course mwana mulenzi Laneck kye yamuyamba n'amufunira audience wakati mu muggalo nga okuvuganya kwali kw'amaanyi. Gwampuliriza naawe ndaba ku zi TV oba ku mikutu egy'amawulire weeyogera wano munda mu ggwanga erya Uganda. Newankubadde ono yakikolanga tafuna yadde ekikumi, naye ate yakikolanga n'omutima gwe gwonna ng'ateekamu ensimbi zonna ezeetaagisa, ng'avuga amamotoka, ng'akola ekyetaagisa kyonna okulabika nga programs zino zisobola okugenda mu maaso. Mbagirawo kati ono owamaze akaseera nga talina mpewo gy'akolerako. Of course abantu be yali awadde platform nabo nga tebalina, osobola n'abaali balaba nabo nga tebalina ngeri yonna osobola okuteebereza bantu bameka abaali affected mu saga eyo
wakati ebbanga lyamaze nga tali ku mpewo. Kati wakati mu kiwandiiko kye tufunyeeko kopi, bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza kyaddaaki ono aweereddwa puroguramu nga ya ssaawa 2 gy'agenda okukola ku ezimu ku zi TV ezigenda mu maaso okulabika nga ziyugumya ekibira wano mu ggwanga erya Uganda. Kaakati ono TV emanyiddwa nga Baba TV emuwadde essaawa 2 okugamba olunaku olw'Essande akawungeezi okuva essaawa 11 paka essaawa 1 ey'akawungeezi, ng'ono agenda kubanga akozesa obudde buno okukola puroguramu etuumiddwa Gospel Jam egenda okulabika ng'eyindira ku mayengo gano aga Baba TV, ate ayongera okulabika ng'ayuguumya ekibira bwampuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde okulabika ng'otugoberera. Of course eno gyatandikanga ssaawa 11 ez'akawungeezi paka ssaawa 1 ey'akawungeezi, era nga wakati director wa Baba Media Group amanyiddwa nga Honorable Balyeku avuddeyo bano naawe abayimbi ba gospel platform okwongera oba oliyaawo okutumbula ebitone byabwe mu kaseera naddala kano akawumuggalo. Osobola okuvaayo ne weewuunya wakati nga TV eno eya Baba gyenjogerako, of course ogyogerako si musango kubanga nze ensonga ngikuwanga bweri. Eno TV si ya ddiini era omusingi gwayo oyinza okugulaba nga wogunoonyerezaako si gwa ddiini, naye ate evuddeyo wakati mu kaseera akafaanako bwe kati newa platform abayimbi b'ennyimba z'eddiini oba abayimbi b'ennyimba za gospel, so nga ate waliwo TV nnyingi ez'abasumba b'abalokole naye nga buli omu yeeteera mu kikondoolo sitakange. Ye lwaki ensonga sizikomyawo? Kakati Laneck ngamba pulezidenti nti ku mulundi guno olaba embwa egoba ow'ekiwempe, ate olwo ye yeetisse ettu ly'ennyama nga kuliko n'eddiba lyayo kigenda kubeera kitya? Of course tweyongedde okukakasa wakati mu kiwandiiko kye tufunyeeko kopi nga puroguramu eno egenda kutandika omwezi guno gwa September Sunday eno nga 19 omwaka 2021. Nkwebaza okutugoberera, nkugamba kola ekintu kimu, rabika ng'osubscribinga osharinga okomentinga tongera okutuusaako ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.